nabo Joanita gemanyanga bulijjo buli kumacha sawa bili ekisubire fe tusoka ne tusasana ne tweyola yola ne tubibizamu mutonzi lwachi nedda kubanga abatuwadde obulamu lwachi tuyina ensonga okumubibizamu oba okumutendereza ku machate ne tumusiza mwasize muti abali mawanga agenjawulo abandabira ku Facebook ABS TV Kawala abali Saidi ezewa Saidi Karezewa Matuga Chireka Mitiana Saidi zona abali mbyale ebyenjawulo nga gwagamye nti ekibuga sijja kisobola kangene mu kyalo ewabale kujibeerako abantu abalabira mu gundi ezenjawulo abali ku Zuku abali ku Azam abali ku Go TV kasitoba ng'otega program Voice of Believers oba ogikererako mbeera nkwebaza nnyo Emma yali ku kamera zaffe 13 ate nga mu control room mulimu gwe bayise Rollins awamu n'omusajja atalasta creative okubanga tukutuusaako eno program bwakedde nga leero kale siwe buli awo nti bulungi enkuba etonnya naye nga ffe tugamba nti keetonye kagwake tulina obbeerako ne tukusandabulira enamba ey'okunkubirako gwabadde agamba nti Joan njagala mpe kayimba njagala njogereko naye genda kunkubira ku namba 0704929297 I said 0704919297 gendayo sindikako message yo oba obugenda kubako why not onsaba akayimbako otumira abantu bo atenga n'olunaku olwaleero lunaku lw'abakyala Mother's Day osobola kuba ng'olina mama wo you love your mom you know mukyala wo mama w'abaana bo oyagala kumwagaliza nti you know mukyala munaye tuwangadde emyaka gyegyo gitukululidde ku kaliba so nomugamba nti happy Mother's Day my wife my mukyala my sister wange happy Mother's Day so kyagalize muno okay so ekyo kyenjagala olunaku olwaleero ogenda kunsindikirako ku message oba kye bayise SMS on 07049192 nenyongera okwebaliza ddala ebyensusu abantu abandabira awo ekakiri nga mwe mutega ne muyita ne bannayiba ng'abaaye akaana kayingiddewo mujje tusandabula omuziki mujje tutendereze n'obakuŋŋaanya wewawo kale toyina TV nene nti oba eryawo ya kisowaani naye nobakuŋŋaanya nogamanyi akaana kumnyankole kayingiddewo mujje tutendereze mujje tusinzeeko nako netumirako omwami gwe bayise Waswa awo kakiri ne mukyala wo Diana ntumirako Poa wali awo Ganda yes ate nammwe abali ekasubi Kawala Nansana waliwo omwami gwe so akwerabira mwami Moses Morris ali awo Nansana awo nkutumirako kikwano lyotya abantu abali ku munaku abali ku lubya kale ogamba ki abantu abali Lugala Masanafu eyo waliwo ebitundu nga boyi byo byakwata akati mu kulaba kimukono abantu bwe bajja Entebbe Road mwena namba bongako baganda bange mwebale kunjagala mwebale kwagala program Voice of Believers why not tuba tulina okubawa omuziki njagala basooke banoonyezayo akayimba k'amateeka nze mbabibizemu sirina kirala kyakukola olukubakuba lutonnya lufuuyirira naye nga zuukuka ate tukoonemu atalasi ali mu kyumbi nze Joan I know who I am manyi I'm full of favor zijudde kisanzi zijudde mikisa ne bangenda wa katonda sigala akola tobuuza nti ki yes nebaza nnyo abantu abakyaje ku mideko wali wangambye nti yes suna beni muganda ngambye nti sigivaako musumba wange nze njibeerako naye ngambye kyaleero kikaye suna beni nkubuuzizaako kiganda kyange angambye ntumire musumba yiga awulidde kwali musumbayiga munange Suna Beni akutumidde kwali nnyo n'abantu abalala mwenna swaba kasumba nene soka n'okubaza abasiraamu nga gwoli musiraamu naye ng'okera ku makya n'ogamba mumanyi eno TV abalokole naye nsoba kibalumeze nja gibeerako ate nga nze njogeza amazima ne nga nti ye nnamba emu abalala bali ku byabwe kyagala wano kyagala naye ngaffe mu Voice of Believers akakati ko tukyakakulembedde kamuwe kati njoininga ku Facebook ngoyikira ku ABS TV Kawala otekeke comment yo yes mateeka tuba tulina okusoma message zammwe
Onagambye nti ye mbabaza gambye hai Joan nekukunda munonga ndi hanu Kasubi mbabaza lyawo Kasubi no gamba kimwana abantu bambarala ndabaramusa munonga ndabakunda kuruga mutima gwanje ndabendeze kiro ekyabakyale kirungi happy Mother's Day abantu bambarala abantu babushenyi abantu bakashenchero mitoma ruhinda mbalala kasese Fort Patrol mwena mbagaliza orunaku orurungi nawe joiningako ku Facebook nakugambye eri ABS TV Kawala gendo typingemu nsindikiro oluyimba lwoyagala nkukubire nja kubandu kuba nalo message Woo! Aha. Orangambia good morning Joan, good morning to you, how are you? Nkubirayo kayimba ka chikibombe kayise woda osoboro saba akayimba kalala kena enga messages ozika ngamazina bagambye ku 0704919297 nkubu nsindikirako message obako obonkubira nja kuba njogera nawe nalo Sister Joan, praise God. I'm Joyce from Mityana. Pray for me mukwano nfuno omusajja wange naye nja kusabire ncha tujja sabe ncha nayo lako lwalero njagala musabe obuyimba bwamwe bwe mwagala then rabashakama yeye ja kuba yancha tusumurure kye bayise ekyoto ncha sawa mwenda wow 0704919297 kwa kuba nja kuba tenga kukwata hello yes Miracle Nyabo. Wasozotya. Chichi. Kayimba chimira kwero sinzidewa. Sinzideno Kazo Bulenga. Is it? Wanji mama. Ya kayimba chi? Wanji mama. Kale Miracle. Oli ku TV abalala abakuba boyagala nkuwulire bulungi era nawe naba boyagala otumirako bakuwulire sokovire TV yo sokovire ABS TV yo sokovire olutimbero then olyoko nkubire tujja kubatenga tuwuliziganya naye bwokubanga wawulira nja kubasikuwa attention. Hello yes dear owange harazewa Hello. Wanji sebo. Wale kwenye. Njikola wasuza otya sebo. Ndi ulungi. Amanya gone jo sinzidde okulaba Voice of Believers. Nzinde Chitwe kiriruda wasebo. Mu Kayunga district. Abantu be Kayunga. Tubawuliriza nnyo. Tweyanziza nnyo mukwano. Mbate saba ya kayimba. Kayimba kisebo. Bugembe ngana mukubye saba ya kayimba akalala. Joseph Ngoma ngagamba ki? Kona ko ulira. Kona atalase yasoma mu byuma jali ajja kubaka kunonyeza. Ale nyabo. Kala bantu be Kayunga mbabonzeko nnyo. Ale nyabo. All right, goodbye. Katukwate ate line ziri busy. Hello. Yes dear. Jendi chibubu oli otya? Oli ku ABS. Ye nyini Voice of Believers. Njagala nsaba ya kayimba Joan. Kayimba kimukwano. Nsaba ya kayimba Joseph Ngomya. Akayimba ka Joseph Ngoma. Okay, atalasa agenda kuba kanonya Sakone Lawrence. Tumirako mama na Jeni. Na Jimba Jeni aliwa? Alikawempe ate omulala? Ne tata wange. All right. Ongambye osinziddewa? Kawempe. Abantu be Kawempe mwebale kutulaba bamikwano. Kale. Mbagala biri ebyalagirwa. Waliwo lwemanja galamba waneko naye nga n'ebitundu nyizo obutabimanya. Nga njagalamba wane. Wanji? Kawempe kuchiza zoni. Kale nja kuba nkutumirako mukwano. Kale nsaba ya kayimba. Kayimba ki? Joseph Ngomya. Joseph Ngoma.
Okay. Kale bye kubanga waliwo abayomba. Kankwate munange abantu bateme kuyomba. Omanyi omwana oyo era akwatako abamufe n'atatukwata. Hello? Wanji mukwano. Yebale konya. Kale kibubu amanya go ne gy'osinzidde. Nafuma Hadija. Hadija oli musiraamu? Ndi wakiso wano. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam rahmatullahi wa barakatuh. Oli mu kisiibo wasiibye? Naye musawumu ntumirako mikwano gyange. Hadija omulala? Ntumirako Diana. Ntumirako muwala wange Sauda. Kansala Wakiso. Ntumirako mukwano gwange Nalongo. Hadija. Wanji. Njagala onsabire akayimba k'abasiraamu ak'ekisiraamu ngenda kuba nga nange ndi by'amataabi nze tomanyi nze. Mutye Allah swaba kasumba. Faza kasumba mutye Allah. Atalasi njagala ononyezeeyo akayimba k'abasiraamu kwegayiridde. Nange ndi wano nkuteze. Neeyanzizza mukwano. Bannange abali awo bagambe nti abatumidde. Bannange kambagambe. Kale mukwano. Bayi munnange bayi. Ate soko tuweyo akayimba amasimu go gajja kunzita. Soko tuweyo akayimba tenja kuba nkomawo ne message zammwe ku 0704919297. Gambia musumba agota buse. Sometimes obo ino okusoka noteka wali ate noitekao nogamba nti kanzinire mukama naye nga gye buva ne bulaga teridoko tebakulimba tebakutiisatiisa ate nga akazina kasokedde ddala kabadde ka omulangira Ssuuna nga nkaweereza abasiraamu mwenna abali mu Uganda abali mu nsi ez'enjawulo abali ebuwalabu abawalabu nga muli basiraamu kabaweereza mwebale kusiiba ekisiiba ekirungi all I can say so buli musiraamu aliko nkutumiddeko ye bataage hello Amina oyogerako ne alitwabulokya watotumira nakuba amaganjo nkamidde neetonze era tovaayo tukulimu otumira abeewala naye sabe maganjo kati ogenda kumpa ku bbaluwa nzije nkukyalireko neetonde bulungi nze tuuka butuusi maganjo ku stage kwame ngenda wa Mama Aseno ate bw'otajja maama gwazaala Aseno tiimu namba Mama Aseno maganjo ogamba otya? Ndi busaasi mukwano ate gw'ogamba otya kibubu mudangi byebyawo naye lwakuba nti saakuze nasigaddeyo nga ndi muto guno omwaka nagusse andi kankulemereko nfuula bize nakufuula bize wedde nfuula bize aya sorry wano naye gwe tondaba nze mba nkulaba mukwano webale kunjagala abandi mwebale kusabira musumba waffe kuddu munnange Katonda awulira mwagala nnyo pasita iga ne pasita Jengo kale sabayo akayimba njagala akayimba ka Kizito b'okayina Kizito muzibe iye akagamba katya kuba bungi wansumulula nze wulira eddoboozi wulira owulidde mpulira nkyawoomerwa soko oyongere oyagala kunsekerera ate nga nseka biki mukazi munnange kanyimbako byemmanyi tugende mu maaso yansumulula nze wulira wulira sita inkwe yali ansibye wulira nsumulula nebaza Yesu
guwanga yansumulula sikugamba nti simanyi kuyimba bulomu yalinye okumanya alinye njagala atalasi tugendeko mu bulango bwa bakama bange ate nja kuba nkomawo ne message zammwe awamu n'amasimu gammwe n'obuyimba bwammwe namwe abali ku Facebook mbasuubiza nti bwe nkomawo nja kuba ate mbalabako banga njogerako nammwe kasooke tugendeko mu bulango bwa bakama baffe olwo mpulira njagala nzine mu draga bagiyita bati raga mazina ki emu raga mazina gabaki Emma yetamanyi kiddako mu nsi mulali awo bye yasoma bya kamera byokka tamanyi kiddako naye nga atalasi webale omulimu ogwo obuyimba bwebwo fire time kyabayise fire time Lawrence nkutumiddeko kikwano lyawo basuze wano mu kikiri nabagemere nga bagamba mumpite nze nja kubayigiriza bwe babibya naye teri yampise naye tuli wano tubaluma entumirako abantu abali mu bitundu ebyakatwe abali mu bitundu ebyemukono bulenga walala bova bulengo ddawa banange emu gwemu omanyiwa Alright, njagala tesomeko ku message M23 ku 0704919297 kosobola okuyita noyogerako nange oba nosindika message njagala nsomeko ku message ba mikwano kuba nazo nyingi bazisindise ate sagala nze banyombere bayome munaka kana nti kote kalaba message am Benny Kayunga district happy Mother's Day Bambi play for me banabe musayi by Bogembe okay nze Sharifa nsinzidde wano mukono nsaba yakayimba kaliri puzzle abasiguze bajoga webale Sharifa abasiguze bakola ki bajoga Hello baby Joanne, I love you so much dear. Please play for me Esala ya mama by Misa Chisemakula Grace Kawala. Abantu be Kawala bambi mwebale kutwagala. Mwebale kwagala Voice of Believers mwebale kwagala Musumbayiga mwebale kwagala ABS TV. Nze munja kunyiga wa number 1 paka budde kuchatenze empana. Okay mukama yebazibwe wabale kuweereza nze Sara Kayuwa Sula abasiramu nga bangi abasiramu nno musoloko kakati Sula Kayuwa ndi ntebe nsaba yakayimba ka Judisi babiri konna alright Sula Kayuwa I mean alright message zikyayika nga mazi gwengwako yoyo owo mukisa huyo wasuzo tya mukwano nsaba yakayimba oli katonda nkaweerezako Ben ne sister wange na nyonjo ntinze miracle kazo wow naizo okusoma Oluganda temunzanyisa mu byomuzanyo wabale tuweereza nze Big Planet kanyanya ntumiddeko baby wange Daisy nti mwagala nnyo love you Daisy owulidde Sister Joanne nze mbabazi ntumirako mwami wange Don n'abaana bange Angel ne Desire awamu ne mikwano jange Joanne tambagaliza olunaku olulungi era nsaba yakayimba ka Judisi babiri kanzi nzijukira kagende eri mama wange ne baganda bange abali erukunjiri nti mbagala nnyo iwo I'm Joseph Banange mwana gwe thanks for the show and may the God bless you. Thank you so much Wamma. Good morning, Amasima Julius. Play for me any song of peace in Babazi. Peace in Babazi. Abantu babushenyi mbalala mwina nimbala musa omwizina lya Yesu. Hi John, thanks for the show. I'm Franka Mwanje from Chebando. Kindly drop me Excess Love by Ada. Wow. Message sola zimalayo mu nsasiri kati waliwo abayomba era agenze mba message kati fora tuleke Dani. Hello kale namukutte dda
nendo zabadde agambo bakyali mu message oba akyali kuki 0704919297 kosobola okunzija noyogerako nange akayimba koyagala njagala ate nsooke ngendeko ku bantu abali ku Facebook ba mikwano mwe nammwe ate mbabongeko onagambye kwe tuli nnyo Joani Esther wow nombabaza agambye webale kukikuba mpayo akayimba kasabisanira kagende eri mikwano gyange gyonna okay this is Winfred Amina webale okushemererwa. Yes, I'm always happy kyekirwadde kyange nze lwakuba bwe nyiiga tesiseka. Okay, Okelo Esther gambye live Mogadishu she nga wala nnyo. Hello wanji bulungi mukwano yogerako nnyo nkuwulire. Oli mulangira wanji banga iwe bojo abuseko tabirinze byamuyita mulangira. Hello patake hello wanji sebo Tawakakai. Soko mbulireko kumanyago. Jowero sinziddewa. Sinzidde katwe. Osinzidde katwe. Panange Jowero ogambye kayimba ki? Jagala Satan and step back and go. Wanji Satan do what? Satan and step back and go. Back and go mama. Kale Jowero kale. Jowero nkutumiddeko awe nabulagala. Yes dear. Baleko. Munange. Nakola ki? Hello. Nkuwulira bulungi. Kikwano. Nze Agnes. Agnes osinziddewa? Wa? Buyiga kiriwa? Kiri Buwama banaye mutulaba nga wala nnyo. Tubala njagala akayimba ka Justin Nabbosa nga agamba ki? Oli Katonda. Yes. Kale kibuubu. God bless you. Thank you so much. May he bless you too. Amin nene. Era Rabba Shakamaya. Moyo nga analinya ku sande. Hello. Mukwano nkukutte nkwegayiridde yogera bambi. Kwogera mukwano. Amanyago ne gyosinzidde. Amanya mpite wa Wanjiri Ronald yosinzidde wa? Nsinzidde nakawa. Hello. Mbulira. Nsinzidde nakawa mukwano. Nkuwulira bulungi kayimba ki? Magamu Joani tusime empeerezaayo. Neyanziza nnyo sebo. Naye bambi ntuusa omukisa gwange okwebaza oba okukulisaayo Pasitayiga Tabadali Mukama yebale kumusobozesa okubeera nti yakomyewo. Amiina sebo. Nekirala nsaba akayimba ka Misa Semakula. Katumutendereze Mukama. Katumutendereze sebo Mukama. Kale mukwano. Nze bampita Wanjiri Ronald wanenakawa. Wanjiri Ronald. Kale munange webale twagala. Amina nyabo. Kale beera bulungi. Hello. Kebaleko nyabo. Kale abantu uleko ne wansi. Omaye. One. Kale. Nkoye. Akayimba kejagala okamanyi. Simanyi. Anoka na akapya mutero kuba wakagamba owaye gwe Maria. Okategedde. Owaye gwe Maria nti wanji. Sikategera bulungi kera bidde muneka kyasabya nnyawo. Kati kanga kuyimbira nze tonzanyisa. Olengera
kimu kiwonko. Oh, nengera abalabi ba Voice of Believers nga bali ku TV. Owange gwe ssebo. Damu wetegereze. Ndabira ntumira nnyo omusumba oyo annyumira. Omusumbani. Iga. Omusumba Iga Augustine abizaayo. Annyumira bambi. Iwo. Iga kati. Omuntu abeera mufunkiwo yabanyumira ani. Mwerabidde erinnya lye bambi tuli wala eno. Kale munange. Mugaye wasa mugerwa mutumidde. Kale Atalas the creative soko tuweyo kayimba obumu kubwe basabye ate munayo mugagazo kukave wansi. Che. Ndigamba bajowero n'abazzukulu bajowero bonna bali kuyita Katonda. Okay, thank you sir Atalas mu control room awamu ne Lawrence lero babadde mu chuma kibadde massive mwebale nnyo omulimu ogw'amaanyi. Benita agambye nti thanks for the show ali awo ku WhatsApp n'abantu abalala waliwo angambye DJ Bash angambye nti wabula Joani ekintu kino wakikolerera nemuga yes ekintu kino nakikolerera nze ate kati bwe lutuuka olw'enkya tubeera mu ssala nga tusaba nga tukoola Katonda nga tumusaba ate ake mu bulamu bwaffe. Bino ebyaleero biba bya muziki na kusinza Katonda na kumutendereza naye nga mwebale nnyo abagibaddeko ngamba ababaddeko nange nange program Voice of Believers mwena ababadde ku Facebook ababadde ku television ABS gwe sitatumidde ne gwe ntumidde I'm so sorry naye nange neerabira bwe batonsindikidde ka message olumu neerabira naye nga era nziramu okutumira Suna Ben webale nnyo namwe abali ekakiri bulenga mwena abali ku munaku famire yange mama ba Henry Joel mwena mbalamusize ku Happy Mother's Day abantu abali awo kulubya mama muto mama Sean mwena mbagala nnyo ebyalagirwa badiya njagala mbalekere akayimba kanengera bijja nebiri bawera waliwo yakasabye abantu bemukono mbagala nnyo mwebale nnyo olwalaavu mwebale nnyo kyesijja kwerabira nti omusumba Iga sawa 10 ezoregulo agenda kubeerawo live so mubeereko ku Facebook mubeereko ku ABS TV agenda kubaako live sawa 10 ezakawungezi kyebayise 12 ezakawungezi mu kyebayise Miracle Moment. Njagala mbalekere nengera bijja tusinkane olunaku olw'enkya ku sawa ey'omwenda. God bless you, see you tomorrow.